Yo, this is Rampant Killer already. Entebbe Senior Magistrate Grade 1 omukramanyiddwa nga Edgar Tusime bw'atyo yakendereza ku Madubala ekibonerezo ekyabadde kimuweereddwa Anthony General. Yes, State Anthony yabadde amuwadde ekibonerezo kyakusibwa emyaka egiwerako ddala 7 oba sekyo asasula ensimbi eziwerako ddala $15,000. Emisango egimuvunaanibwa kigambibwa nti ono yasaasaanyanga message esiga obukyayi mu bantu gattako n'okuvoola erinnya ly'omukulira Kaguta Museveni wamu ne Speaker of Parliament gattako n'omukramanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba. Weewaawo okusinziira ku Entebbe Senior Magistrate Grade 1 omukramanyiddwa nga Edgar Tusime yagenze maaso okuba nga ate akendereza ku Madubala ekibonerezo era n'ategeeza nti ono waakusibwa omwaka gumu gy'emyezi 12. Ono yagenze maaso okuba nga ate ategeeza nti bajja kumukyusa bamugye mu kkomera gy'abadde ali ekigo gy'amaze emyezi egiwerako ddala 10 asobole okuba nga ate atwalibwa eruzida asavinge ekibonerezo kye. Ono yategeezezza nti okumukendeeza ku kibonerezo oba okumuweera ebbanga lye yamuwadde yakizudde nga Madubala ye breadwinner mu famire yaabwe, so kwe kusalawo okuba nga ate amukenderezaako kubanga bamudipendingako bangi bamulindiridde wabweru. Bulambalamba ku PJ Danyizanga kwoli omulonje atumbudde wonna wosinzidde nkwanirizaako mu ddakiika eno yennyina bwe nti nenyongera okwebaza gyonna gyetuusako engalo gyosinzira kansubire nti oli bulungi. Madubala yambeeredde mu bbanga ddene mwanange kawunga essukaali buli kimu buli kimu kyembadde nyina oyo omwana yabadde akintuusa badde bulwadde yanjanjaba buli kimu bateesaba nga negayirira pulezidenti awulire okwanjakira kwange andabe bwendi yagaba nkube n'ekifaananyi bakimutuusa bamba berina omutima ki sinze omanya mutazaala mibiri asonyiwe nze. Oyo no mama wa Madubala. Weewaawo bwe weetegereza ekifaananyi kino oyinza okuba nga ate walaba ku katambi akagoyinga viral akalimu ababbi ab'emmundu abagenda maaso okuba nga ate babba edduuka erimu okukakkana ate nga basasiridde amasasi agaaviirako abantu okufa. Era nga mu katambi kano omwami omu eyali alabika okuba nti ate yali nabo oluvannyuma lw'okubaweereza ensawo ze baali basikayo ze baali basumula bamutunuzaamu emmondo okukakkana ate nga naye bamukubye amasasi agaamutira. Okusinziira ku poliisi okunoonyeza kwe yakoze omwami ono yamanyiddwa nga Kasule era nga yabadde omu ku babbi abo era nga kye bamuzuddeko nti yali musawo mutendeke eyali yasoma obulungi ennyo obusawo n'akuguka oba ne bigaana kwe kusala okuba nga ate adda mu bubbi naye babbi banene bakola ki ne bamwefulira. Bano bagenda maaso okuba nga ate babba edduuka lya businessman amanyiddwa nga Hamani Kiyaga wabula nga ate oyo naye bamukuba amasasi era naye ne bamuttirawo wennyina ku sseena. Songa te omwana ow'obulenzi ono abamujjukira bulungi nnyo ye omwana omuyizi okuva ku ssomero lya Mbale High School eyattibwa muyizi munne oluvannyuma lw'okumufumita ekyambe. Yes, weewaawo ye eyafumita yakwatiddwa era nga yategerekeseko erya Akram ate ng'ono naye muyizi wa siniya yakuna wabula nga kigambibwa nti ekikolwa kye yakikola mu butanwa teyagenderera kutta munne naye nga bw'omanyi nti abaana bazanyisa ebisi abaana ennaku zino tebategerekeka bw'atyo yeesanga nga munne amutunze oluvannyuma lw'okuddusibwa mu ddwaliro asobola okuba nga ate afuna obujjanjabi ate munange n'atasobola kuba nga afuna first aid mu budde ng'avuddemu omusaayi mungi bw'atyo Mungu n'amujjuula mu bulamu bw'ensi eno. Yali candidate wa siniya yakuna era nga yafiira ku myaka 19 kakati ono ye omusaayi gumuliko ku mikono gye era nga poliisi yagenze maaso okuba nga ate emukwata. Yali wa siniya yakusatu yagenda maaso okuba nga ate atunguwa siniya eyokuna. Bulambalamba gwo omuliro gwongedde okuba nga ate gufuuka omuliro mu masomero wamu ne mu basuubuzi yasa era ng'obutale bubiri mu kiro ekyakesa olunaku olwaleero bwe batyo bagenze maaso okuba nga ate basanga embeera enzibu ddala oluvannyuma lw'obutale buno okuba nga ate bukwata omuliro. Akatale akasooka ke ka Amber Court yes wali eri ejjinja nga ofuluma bwoti mu bridge obenga oyingira ekibuga Jinja wennyini awo akatale ako kasangibwa kagenze maaso okuba nga ate kasanawo era nga abasuubuzi basigadde
munako ey'ekitalo ddala so ng'ate akatale akalala akakutte omuliro kali wali mu Kisenyi wabula nga bano banakuwavu bya nsusso era nga bagamba nti omuliro guno ogutabagwamu gwandibanga mupange bupanzi okwagala okuba ng'ate babalemesa oba babagoba mu kifo we bali ate nga nabo bambi tebalina kiddako tebalina wakudde maali eyongera kutukomosa naye ng'okusinziira ku babaddewo kigambibwa nti entabwe yavudde ku mukyala na mwami abafunye obutakkaanya omwami n'ayagala okuba ng'ate ayokera omukyala mu nnyumba omuliro genda maaso okuba ng'ate gusasana okukakkana nga gukutte bonna abeetoloddewo ne bakosebwa so ng'ate abala bagamba nti no waliwo ayagala ekifo ekyo y'ensonga lwaki buli kiseera omuliro gukola ki gukwata omuliro guba mu settinge. Mwasibye mutya bannayuganda batuwuliriza nga sinzidde wano Jinja akatale k'amakooti kakutte omuliro saawe n'abantu bali mu biboobe bizinesi z'abantu zaayidde buli kimu tewali kyasigadde ndowooza olaba bizinesi z'abantu be zaayidde eyo embeera mwe tuli wano e Jinja ekyo ekituufu bamenya nti mulaba akatale kaayidde nza mulaba abantu bali mu nnaku njereere maziga embeera bwetyo bweri wano Ambercourt akatale k'e Jinja. Bannange omunaku alabye emaali y'abantu weetukomuka laba emaali y'abantu awo wonna wajjudde bantu naye mulabe tegulina nsonga y'amaanyi eguleesezza ensonga ekuleetedde badde omuzungu gyayita love story omusajja abadde alina obutakkaanya ne mukyala we ng'agamba ayenda n'omwana lakakuyazaala siwo naye yayagadde amwokyeze muki mu nnyumba ekikoze ekibi nti bonna tekuli afudde ate abantu bakoseddwa so ensonga eyo mbi nnyo obulamu bwa laavu gye buli bunene obulamu bwo bwa bbeeyi okusinga laavu osoogivaamu ne n'ogenda mu bulamu obuki n'ogenda mu laavu mwaja kuno banange ebintu byaffe byonna bigenze gavumenti tuyambe abantu batotoka tutadde waffe abanakulaba abaana baffe tumanyi ekigendererwa kyaki omuliro oguvaawo eva polisi tevaayo na lipooti omuliro guva kuki ng'omulundi gwa kutaano ngaffe banakisenyi tugamba omuliro guno polisi erya ku luno eveeyo munambire tubulire lwaki omuliro gubaluka buli lunaku mu Kisenyi era mu kifo kimu buli lunaku mu kifo kimu. Kibi nnyo so ng'ate bo abasaabaze abadde batambulira mu bbaasi ya kampuni ya Trinity bawonye okufiira mu kabenje ku luguudo oluva e Mukono Wantone okudda e Katosi bbaasi mwe badde batambulira we yatomeraganye ne train. Kino nno kiviiriddeko bannayuganda bangi okuba ng'ate beewuunya sisitemu y'eggwanga lyattu Uganda. Train etomedde bbaasi nga train tegudde nti oba bigiremeredde ne bikola ki wabula beetomeredde mu intersection. Kati mugwanga nga muina minister simanyi wa works and transport bayina obutongole awo simanyi UNRA Uganda National Road Authority bari reckless ku bulamu bw'abantu nga tebasobola kuga nti engeri gye tuyina intersection tuyina train egabana oluguudo neki ne motoka katutekewo electronic barriers nti train bwebejja nga barriers closing motoka nga stopping okuyitawo okugezako okusafeguarding obulamu bw'abantu even though abantu tebafudde kikyengezako kulaga these people are very reckless kulamu bw'abana Uganda kyofula twavudde tuga nti bano tebannatuuka kukanika yingini ya nnyonyi ebirungi tubyagaliza ensi yaffe naye bano bannaffe because we know how reckless they are ku bulamu bw'abana Uganda waliwo bye batannatuuka kukola kati ekyo kyetaaga nnyo amagezi amangi mu bitongole ebyo nabyo bayina eno ministry ya works and transport bayinawo abantu bangi bonna bafuna omusaala eri mu UNRA nakyo kitongole kiri awo nabo bali mu bafuna temulimu yali afunye ku magezi nti wano weetaaga okuteekawo electronic barrier okwewala obubenje tewali. That shows you how reckless they are ku bulamu bw'abantu
kati nga bakuleetera bayinginiya baabwe bano bali mu bupale bwerayija kitaka bali kuyinginiya nyonyi batinkuula obulamu bw'abantu omugendo bano nga tubamanyi nti they are very reckless nga tulema okuba ebyo olumala nga mutwasabira nga mutugamba mbu simanyi mu eggwanga lyammwe muliryagaliza ddi eggwanga tulyagaliza naye abalifuga bali reckless ku bulamu bw'abantu tetusobola kubeesiga kuba kati wano baba bakuwadde ekizampo bwe kiba nga kino ekintu kyolaba nti kitono kibalemye ekyeyingini ekinene ekyabannaffe for the first time Ugandans ogenda kuwulira okuli bagamba okuwowe bakyogera batya ya rabbi ekigambo okwerinda iggula ennume y'ekigwa ng'abantu baveeyo mu bbanga. So ngateera abantu abalala nabo bapookya na biwundo oluvannyuma lwa basi mwe badde batambulira ng'eno ya kampuni ya Nelstar Bus Company oluvannyuma lw'okuba nga ate egwa Kabenje basi eno ebadde eva Kampala ng'eyolekera mu Yumbe district wabula nga akabenje ekafunidde wali eri mu district ey'e Luweero. So ngate abamu ku bannayuganda bavuddeyo ne beewuunya gavumenti y'eggwanga ya Uganda oluvannyuma lwe yaliko omusambe w'ettiimu y'eggwanga eya Uganda Cranes amanyiddwa nga Mike Serumaga okubanga kati ali mu ddwaliro e Mulago wabula nga talina nakatanda kwajjanjabirwa era nga ajjanjabirwa asinziira ku semintu wansi ekiviiriddeko bangi okuba nga ate bennyamira. Omusambi w'omupiira Mike Serumaga ali mu ddwaliro obulwadde bumumala embiriizi neweewuunye ali ku seminti fufa tefaayo yalina clubs yalina emikwano n'ebirala naye omwami ono oba omusambi w'omupiira yasambirawo ttiimu ya Villa yasambira ttiimu y'eggwanga yeno embeera gy'alimu mu ggwanga lya Uganda ekyebuuzibwa newankubadde omusambi w'omupiira ayinza okuba yalina okuba nga yali asasula omusaala gye yali naye nsubira n'omusambi wa ggwanga balina okuteekawo enteekateeka ezisobola okubeera nga ziyamba betwandiise ba legends abasambirako ku ttiimu y'eggwanga eno embeera era si kifaananyi kirungi eri bannabyamizannyo. Oluvannyuma lwa bannakibiina kya NRM okuba nga tebakuba ebituli mu buwanguzi bwa Collins Tanga ngono mutabani wa Dr. Tango Doye ngoyo nno yakulira ebyokulonda mu kibiina kya NRM avuddeyo n'abanga ate yeewozaako oba n'atangaza ku nsonga eno n'agamba nti wadde nga kitaawe yakulira ebyokulonda mu kibiina kya NRM teyeenyigirangako mu kukola kimu kumubbira kalulu wabula nga ye yakola mulimu gwe nga bw'abadde agukolanga ku balala n'amulangirira nga omuwanguzi. Kinajjukira nti ono yavuganya ku kifo ky'omukiise w'abavubuka mu kakiiko ka NRM oba mu lukiiko lwa NRM olwa SEC. Songa ate y'omukulu amanyiddwa nga Dr. Chris Baryomunsi ngono State Minister wa ICT yavuddeyo bw'atyo naye n'akukuluma oluvannyuma lw'okuba nga ate yagenze mu maaso okuba nga ameggebwa mu Western Region kuba Vice Chairperson yabadde ameggana n'omukulu amanyiddwa nga Asimwe wabula ngono yamuwangudde n'obululu 58 ku buli 100 so nga ate ye yafunye 33 ku buli 100 ekyamuviddeko kuba nga ate akukulumira Museveni wamu ne gavumenti ye. Whether you win or not, I cannot associate with this kind of election, Your Excellency. It is a very big embarrassment for NRM to organize this kind of election where people just run from one polling station to join another. There is no election to talk about here, Your Excellency. Whether I win or not, the results will be illegitimate and we will want a clean process. Although they have a target, I disagree with whatever results will come out of this poll, especially for Western, Your Excellency. And if NRM continues like this, then there will be a problem, Your Excellency. You can ask some of the voters who are here, this is not an election, Your Excellency. No, you can shout, I have been moving around, but Your Excellency, this has been a sham. And personally, I do not agree with the way the process has been taken, Your Excellency.
Okay, Dr. Mayemus, we are going to, this is easy to prove what Dr. Mayemus is saying, which is similar to what Karango was saying, is easy to prove. Bye byatuse ku mukyala manyiddwa nga Rebecca Litwala Kadaga fenna twabitegedde bulungi nnyo nyini ddala wabula ng'ate mu mbeera gy'alimu minisita w'abaana n'abavubuka Balamu yevuddeyo n'agenda maaso okuba ng'ate amuwabula jjukira nti gakuweebwa munno n'amugamba nti abeere nga yeegatta ku parish development model agende maaso okuba ng'ateeka ensimbi mu kulunda embizzi bwe biba nga sayidi eri byakoze ki byaganye weewaawo ye omukulu amanyiddwa nga Semujunganda yavudde n'agenda maaso okuba ng'ate ajaguza okugwa kwa Kadaga n'agamba nti musanyufu nnyo ku lw'ekyo kubanga Kadaga akoze kyamaanyi nnyo kubanga ate Museveni akyali ku ntebe essaawa eno so ng'ate n'omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo n'amugamba nti abo tebakwagala ffe eno tukwagala tukulinaako tabbo era nga yawayizaamuko oba yanyonyoddemu ku bantu ku biki ebyaliwo mu biseera we yabeerera mu Parliament nga Kadaga ye speaker era ng'agamba nti yakola nnyo okubanga amugamba ku government eri mu buyinza okubanga amugamba nti yalina obuyinza obujjako Museveni Kadaga nga amugamba kimu nti mutabani bajja kukola ki bajja kutta weewaawo ngerako agate kutuusaako ebimu ku ebyo ebyavudde mu bantu bano ababiri ate oluvannyuma tubeere nga atweyongerayo muzeeyi nyini buli kisenge tumugamba yesolo kandi so gamba yekale ali mu ggwanga wano buli saabu tuleisa solo candidate nenjagala kujayo mpapula mugambe nze kisizayo empapula kutugamba nti go solo candidate buli kisenge solo candidate kati naba twasalawo nti abakadde babeerewo paka bali siibula twandibalese bonna ne babeerawo ni mama Kadaga n'agenda ne Museveni era nze ndi musanyufu nnyo Kadaga ng'ayita mu byayitamu ovaayo otya ne weewaana n'ogamba singa teyalinze nti singa Museveni yagenda nze yali ayagala Museveni ogenda kati nnyina okukyawa mpaka kufa kuba nze nali mmanyi nti koolo Museveni tumumaze tumufunziza agenda ente za Museveni ziba zisala mu kkubo tewali kujja kuzikubira ng'ombe zikanga babasibira eri n'eno ente ze ne zisala bulungi ne zidda mu kkubo ne faamu ya Museveni nayo ya state terundwa balaalo ba bulijjo ba miggo erimu ab'ebbundo exactly so Museveni kanywa musaayi talina mukwano. Anita Among is the worst speaker mu history ya Uganda. Nti Kadaga kiyayisanga ng'alinganga Museveni kinabagamba nti tanyogamba abantu b'ekira nti Museveni mugezi naye wa mutima mubi mutabani wa Museveni ye kapere ate wa mutima mubi yalina bibiri kyobora mutabani wa Museveni asobola okuba edi mutwe n'agenda ku social media neyewaana nti namukubye Museveni yeega amukuba neyeegaana n'akulyetinga doubt mu mayindi y'abantu baspeaker bano abalala badde nga babi balinga Anita Among. Anita Among alinga muhoosi bw'amala okukola ekibi yakyewaaniramu nini bana abalala badde bakola omulimu gwe gumu bwe tuli banga tuli kumpe wandika obuulira omulimu badde bakola gwe gumu but the approach differ. Kadaga talina njawulo na Anita Among sekandi wa even worse because sekandi yatuuka ng'oga omusajja yali munnamateeka ateegera bw'ati akola ati ebintu bw'atyo Kiduma Kubuya was the first to get a first class law degree Makerere naye n'atuuka nga naye alinga nga ataasoma mateeka so abantu bonna abasaavinze Museveni kasita bakkiriza omusaavinga babi naye abamu tebali crude. Anita Among ali mechanical bw'aba akola ekintu ayagala ne mukama we eri bw'aba ali ku kamera mulengere nga ni Kadaga akola n'ekyo ekimu ne sekandi kyekimu n'ayume. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase
kale enamba yange yeno eri 0701736711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muna Uganda otambudde n'obuyane bukugwa ku ntumbwe toddamu kwetawanya anti Malden International Labour Consultants ya kampani eyakakasibwa gavumenti okutwala bannayuganda emitala w'amayanja mu nsi nga Kuwait, Qatar, UAE, Jordan wamu ne Saudi Arabia. Beetaaga ba cleaners, drivers, waiters and waitresses, baristas, car washers, tailors, constructors, security guards, chefs, hairdressers, abapedicure ne manicure, housekeepers atenga n'abakola ku bisaawe b'ennyonyi tebabeera bidde anti eno ye home of opportunities okumanya ebisingawo basange ku offices zaabwe ezisangibwa e Namuŋŋoona Nakibinge Road mu Rubaga Division oba bakubire ku namba zaabwe ez'essimu 0741738821 oba 0787752329 oba baweereze ka message ku WhatsApp 0777048821 eyo ye Malden International Labour Consultants ensibuko y'emikisa. Inza oba presidency oba budda mikono gya speaker wa parliament namugamba senga kwata ekintu kuba kafaananyi singa namugamba kwata ekintu oberenga kwekinanga kiri mu meter ground nze wamenye nengusamba ekikabbe wanokuba senga nasula state eyo chance nayo negenda bwekyo ezo chance meka kati omwana byeggulu kye bamukoze ne mazima ga Katonda mu ggulu nze senga ebisikanya naye pate gyalimu pate ye eyonoona ekitiibwa kye kuba eyo yababbi tesaana bantu balungi nga Kadaga era sakanya naye mu mbeera eyo nga bwe sakanya naye mu parliament nga bwe sakanya naye mu bintu bingi naye sigala mu ekitiibwa kuba mukyala wa kitiibwa mukyala mugezi ate mukyala ayagala nnyo ensi ye naye nga Museveni bwakola nti akozesa abantu n'amala n'abavoola n'amaana making sure abakakanya oze mulaba. Olunaku mulindwa kyaddaaki ku kibiina oba ku kitebe kya NUP lw'amazina lubanga ate lutuuka era nga olukalala lwabo abagenze maaso kubanga baweebwa kaada lwafulumiziddwa bayitirivu so akwanga temba kutuusaako bonna naye nga ngenda kuwaayoko batonotono abavuddemu era ng'omukyala amanyiddwa nga Sauda Madada essaawa eno afuuse laughing stock oluvannyuma lw'okubanga ate amiddwa kaada oba taweereddwa kaada ate nga omukulu amanyiddwa nga Sebagala Latif naye bw'atyo tasobodde kubanga ate afuna kadi this time round. So nga tesi yeka yo mukromanyiddwa nga Map Media yava imabega kawo n'atekako n'essaala empanvu n'agamba nti ayi Katonda ow'eggulu n'ensi gwasitula abanyomebwa n'obatuuza n'abalangira nkusaba onsitule onneesigise bakama bange bampe kaadi y'ekibiina kyange ekya NUP ate ompangusise emitima gy'abalonzi nsobole okukiikirira abantu bo ab'ewakiso Town Council mu linnya lya Yesu Kristo amiina. Eyo essaala gye yali yakateeka ku mikutu gye migatta bantu wabula ng'ate kyannaku nnyo nti Mungu tasobodde kubanga ate akola ki ajanukula era tafunye kaadi. Mwana mulenzi TikTok amanyiddwa nga Sebetoka yasibwa ati naye tafunye kaadi okitegeera abadde ayagala bwa kansala eyo Makindi eyo naye nga tekisobose wabula nga atona ali mu kukolima nnyo ng'ayita ku mikutu gye migatta abantu yasaso nga ate awo mukulu amanyiddwa nga Bobby Giant ono ye abadde ayagala bwa meeya Town eyawa eyejjinja naye ngera tebamuwadde oba tafunye kaadi. Awo omukulu amanyiddwa nga Ed Good Life avuddeyo n'ategeeza nti abamu ku basingire ddala okubanga tebamuluma abatafunye kaadi omukulu no Bobby Giant y'omu ku bo. Ono ambuuzizza nti Bobby Giant bamuwadde kaadi
Bobby Giant tebamuwadde kaadi mu bantu bebamye kaadi Bobby Giant tozaye mutu asinze okunnuma bambi kinnumye batamuwa kaadi omulenzi oyo naye omuntu obutamuwa kaadi kimufuula nti no si wa kibiina tekikumalamu maanyi jesi oli gwaba wadde abakusinzizaako enkizo oba kitegeera nyeri kitegeeza nti toli wa kibiina naye bambi annumye aye temuyimba abantu bebamye kaadi temuyimba abantu bebamye kaadi okukuuma kaadi tekitegeeza nti toli wa kibiina olwokuba nti n'okubeera nga bali tolina nkwatagana na muntu oyo mu ndowooza ne bamuma kaadi ate tolina kumuyimba oba kitegeera sanyukira oyo gwe bawadde twegatte tuwagire oyo asobole okugenda mu ntebe eyo okitegedde ekintu ekyo muganda waffe Bobby Giant bambi taweereddwa kaadi ono malamboza ati Jacob Omutuuze bamuwadde kaadi Jacob Omutuuze bakyafulumya mpolampola kati bafulumyako mpolampola kati Jacob Omutuuze ali muwakiso bonamoyo eri muwakiso tezinaba kufuluma naye zinazifulumya nja kubamba tegeeza oteewo nene mubuguze nnyo mwe bana bampagirire mwowereza bazadde bammwe n'abamu ne mubeegulira butebe bulungi nnyo mbutunda emitwalo 7 mbutunda emitwalo 7 nje mugulire bazadde bammwe entebe zino nje mwegulire butebe bunene miliyoni ezisukkamu ebbeeyi naye bano buli ku promotion mbutunda 7 ate ng'eyo mukramanyiddwa nga Balimwezo yassa kaadi agifunye bulambalamba kubanga ate akiikira NUP mu kalulu k'obwa Lord Mayor ekibuga Kampala. So mu mbeera efaanako bw'etyo yavuddeyo dda n'abanga ate abaako by'atangazaamu era mweteefuteefu okubanga azza ekibuga mu layini ategeezezza nga bwe yaguze dda emmotoka bya kasasiro y'omu ku bintu ebisingirira okubanga ate bigubya ekibuga Kampala. Fund iyo fund ino kozesebwa bulungi then wajja kasasiro sebo eranja kuyita tulonkinga emmotoka za kasasiro ninazi nagulayo bade nzakunyukula bantu nyamba abantu bangu bajja kasasiro bagala kasasiro oyo nagenda ne musome Korea tumufuule ekyobugagga asobole okubaamu emirimu manifesto ya Lord Mayor abantu bangi mu kibuga kubanga ojjawo kasasiro ate okendeza ku ndwadde ojjawo kasasiro okende oyonje ekibuga ojja kasasiro okendeza ku mataba amataba agatukuba kwa abantu basula kasasiro myala n'etonya ni blockinga tuna floods ezo kakati sebe ebyo era nze ninagundi yabi kwana gende Korea n'ebisoma sijja kuswaza ng'omuntu omukubansayiningidde sijja kuswaza njagenda maaso no Korea kyo awo fe botukuze bulungi kubanga betuzadde abaana bakula bagenda mu kibuga bagenda okuyiiza obulamu amazima tutakiteekateeka tugasigala nabewaka oba tusigale nabo ku kyalo tweyiiza so ekibuga tugakyekiriningira era webali nnyo emmotoka za kasasiro ezo kasasiro abadde alwa mu bantu fe tukyalakyala mikwano gyaffe abeera round town naye kasasiro alwa nnyo mu bantu nosanga obubu obumanyi obubuukawuko ate kakati n'abantu balina okusomesebwa nti kasasiro ngono tulina omusootinga kati wesanga nti quality ya kasasiro gyetugeneratinga mukamba tugeneratinga tani 25 naye kasasiro erina mugatte muli mubbi kati ate n'abantu abamu tebalina toilet nibafuluma mu kaveera era simanyi omugera tuyamba ekintu ekyo era kati kitume gwe mu road tutekamu toilet y'obwerere mu kibuga omwo oba ez'obwerere kubanga embeera eyo ndize kuyiiya 10 tonna baddufuna siridde nywedde nnyo bagenda kufuka ki bagenda kufuka nnyo yani ninzigenda kufuka emirundi 3 njeko olukanda lwenda nga sinnalya ebimu byabisa wazana 10 nazina 10 ngina dufuka mu bufusi wemba nga nanywedde buugi bwe kiri okitegeera so twetagawo pa public ngayo yabwerere ng'ate eriko n'abagiyonja bo tebavaawo kubanga ate wano obawulira ekyobwerere nti toyi ate yesinga obeegubye kubanga tebagifaako so embeera eyo bannange tubabuuzaako ku makya gano tukeddemu n'omuloodi era wenjogerera akatugendeko mu kafubo tunaabaddira mwebali nnyo bakyali baffe mwebalire ddala
Ngera bwe nakutegezeza nga ntandika nti sisobola kubanga ate nkutuusaako bonna omulundi gumu tujja kubanga titubalaba mpola yes so bayitirivu bazibu naye nga ye president w'ekibiina ngera omukulembeze yenna bw'abeera yagenze dda mu maaso kubanga ati abaako bubaka bwawaabo abayinza okuba nti munange bagwa mu kategori y'obutafuna kaadi singa kiba kibatuuseko butyo bayinza okuba nga beeyisa tiketi saba muleme kwekubagiza muleme kwekuteera muleme kuyongobera wabula mumanye nti ogwo omulimu oba eyo role eyotukulembera mu protest vote ebadde ya muno naye tekitegeeza nti gwe toyina obuvunaanyizibwa oba mulimu mulala in fact ababa tebesimbyewo ebiseera ebisinga baba n'obuvunaanyizibwa ate obunene ennyo okuba baba n'omulimu guno na guli n'olw'ensonga eyo tukwatagane ffenna tutambulire wamu njagala nnyo okubasaba tubeere wamu tubeere ne unity tubeere n'obwasseruganda tubeere okukwatagana kuba ebiseera bingi nnyo abo ababa banakuwadde oba baweddemu amaanyi kuba si be bafunye tiketi bayinza okufuna ensonga lwaki badde emabega lwaki bagwamu amaanyi njagala okubasaba n'okubajjukiza nti kaweefube gwe tuliko munene nnyo okusinga bino ebifo twagala kiri ekifo ekinene bino ebirala byonna byonna bijja kwetereeza byokka na byokka n'olw'ensonga eyo okwatagana enjagala okubasaba nessekusaba oyo atafunye tiketi ayimirire emabega w'oyo agifunye tugende mu lwokaano luno tuwangule ffenna tuweereze ffenna n'ebigambo ebyo njagala okubaagaliza olunaku olulungi abawangudde muyogerege bannaffe congratulations abatawangudde tuyimirire wamu ate tuwangule mu mpangula enene mwebale nnyo mwebale ddala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bwentyo ngina kubanga temba sibuza omukramanyiddwa nga Pastor Martin Sempa ono avuddeyo nagenda maaso kubanga ate atabukira omukulu amanyiddwa nga Robert Kabushenga ng'agamba nti byonna bye yasomesa ku kulima tebina kibimuyambye olw'ensonga nti buli kyalima kyekifo oba omukono gwe gutali mulimi okitegeera nekyo kisoboka buli kyalima tekirama era ng'avuddeyo nagenda maaso kubanga ate ye mulugunya mulambala mbuboereza mbadde page the news anka webale kubanga ate otambudde nange abalungi naye nga mbajjukiza nti gwe yeetaze airport pickup mukwano werinnyo nnyini ddala ate nga obeera safe very very safe nakugamba nti ku airport awo wajjudde emivuyo era nga abantu bangi bababiddewo olaba oli ng'ali smart bulungi alina emmotoka ennungi n'olowooza nti agenda kubanga ate akutuusa bulungi ng'olaba gentleman naye gye biggweera mukwano ng'akubye ebbusu akubye ku mutwe ate sinakindi n'obulamu buyinza oddukola ki oddugenderamu era kubanga atera still mbatuusaako gentleman jujjuzi wano gwe baali bakakikola so mu mbeera eyo munzikiriza embere nga temberekereza era nga nyogera obajjukiza nti nammwe abeetaze ogenda emitala w'amayanja ku nsi ez'abawarabu okusingira ddala ku mirimu egy'enjawulo mubeere nga ate muntuukirako tulabe tuyinza okuba nga tetukikwasaganya takumira mpeera asigale nga bankumidde mubeere bulungi mweraba. I am tired of, I think Kabushenga's advice to me to grow some of these crops. When I went to this Nachibubo Nambole thing, stadium to learn agriculture, I planted mangoes that never got me money. I planted oranges, I didn't get money. Now I even planted this vanilla. You see this vanilla? This one over here. I have not gotten any money. The price goes down. I only have it for perfume at my place. Tetuina katale ka vanilla. There is no market for vanilla. In fact, if I see Kabushenga yantomeza. Bino byokulima vanilla. Kati, I'm tired of it. I'm going to plant matoke because I can't sell the vanilla to eat, to get food. Kada bantu bali mebintu temuli sente bali bikajjo tosobola kufuna mmere. I've decided I'm going to plant food. Ebinyo biraba bino. Era vanilla ono yena ngena mutema ne mwanyi nazo tezina kyezimpa. Sifuna mu mmere. But I'm going to cut this vanilla down. Yabo byagala mujje mu bikine. Kubanga vanilla Kabushenga wantomeza. Bali mu farm nene nnyo eyo gyoli. Naye fe tuli eno vanilla wange yali amugula. Tiyagula vanilla. Abantu bali bubi twagenda ku misimu gy'okulima egya New Vision.
Bakia simanya. Fama. Ade akati. Tedi agula. Tedi atale kabanira. Nikoi. Era kusimba era naye oboya galabine binayo byavanye jangumbi kuwe. Timori sent. Sisomula kubirya. Abana bange njale baluma. Era kabishenga. Kabishenga yantomeza. Vanilla. Sibira buno obutisima ya bwachi bunabona bo. Ewe kimukolera. Era mu musimbe mmere. Ya kusimba bitoke. Simba mmere. Mwabakola ku airport pick up Entebbe. Muyitirizo obubi ngenda kuvaayo abamu posting ebifaananyi byammwe nsagala kutira muntu linnya ate sagala kuba business ya muntu. Ne bana abantu bayitirizo obubi nfunye complain nyingi. Nenga babba batya. Jukira ovebwero connectinga neno gamba guni njagala okoleki ontwale waka nti ye ne mulagaya bulungi ne sente no gamba nti sente bwezi nti ye. Of course saazo obwagendo tukira ku Entebbe. Abazi manyira abakulindi dolutuka nga muteka bulungi bintu mu motoka mu butu buli kimu nga musimbula akolaki already location yo jolaga abaji manyi nga mulagide nti ngenda mu kintu bwe kinebwe kiti okitegeera muvuga kumbe yakolaganye n'ababbi okiwulira ate no complain sifunya ku muntu omwabala abantu basukane mu 10 ate ku bantu nga babiri ko airport yawo okitegeera kati nga bavuga kumbe yakonektinze n'ababbi atuka mukube eyo mu maaso eyo nga asange motoka esimbye bweti mukubo ngeraga ngefudde ekwasa kajjam asibagambo baki ekiri wasiba bwati ababbi we batuukira ne babajjamu ne babakuba mwena naye ne bamukubiramu kuba olwedo lukwa abalumanyi naye ne bamukubiramu ne bababbako ebintu kadama base kadama ne bakujjako ebintu byonna baga masimu buli kimu kokitegeera naye ne bakolaki naye ne bajimujjako olusi ne bamujjako naye ebintu bye okitegeera olwamaze okuba yakolaganye n'ababbi kyokka kyewunyisa omuntu omuwadde sente zo ate n'okubba n'akupulaningira okubba ne bakubba ngenda kuba mpostinga ebifaananyi byammwe saagala kuba bizinensi ya muntu omuntu mulaganye sente okitegeera ate lwaki omupangira ababbi babbe ensawo z'abaana bababba buli kimu masimu nsawo z'abaana